naye bino bitandikira luddawa oluyi lutya yo lwamukubibwa yali agudde to blame kubanga oli promoter w'amaanyi nnyo tubadde twogera ne bajjo waneeno ku nsonga zammwe mwena ba promoter era njagala otutwala omukisa guno otusiigire ekifaananyi ekituufu kigambibwa mwatandise olwana kati kimenke omuntu gwa miliyoni 15 ku bantu bonna be wafuna onyonyodde leka abe Bajo sibikako katono nnyo kaizi nakubuuza kibuzi kyakolimya okuddamu kaizi omuntu gwa miliyoni 15 munaku nyaga tamanyi genda kuvaamu omulwana otya leka abaddemu ekibuuzo ekyo badde kugamba bwe nti alifuusi soko sirikeko kaizi nkubuuze kaizi ompulira bulungi abe omukisa gugo taata kakati idea y'okuteekateeka konsati ku nnaku z'omwezi nga 9 yali yange tewaliwo n'omu yaginteekamu nali ku buliri bwange naye ndaba nga palasa akuba omwana oyo oluyi nenkwatibwako sasooka kukkiriza nti bakubya alien skin nenkuba screenshot ku ssimu yange nemusika nemulaba nga yeyiye naye nga namuwuliranga buwulizi mu kulwana ntaakubye gundi ono w'e Masaka yali promota yasooka yali Kanyama nemulaba nga abuuka ku motoka nemulaba nga ayimba ewankurukuku nenziramu okumuwulira nga akubye masiko nga mpulira muwulire owulira bulungi keizi nze omwana nali simuwanga matu naye olunaku lwe baamukuba n'asirika kyanewunyisa era nengamba omwana ono ng'aswazizza ababanda abadde balowooza nti wakabi era oluyo lwamukubibwa yali agudde akatono ennyo ke yali akakkanye nenkwata essimu nemunoonya essimu nagikubira na Alex owa Spark nemugamba mpa essimu y'ekivubuka ekyo kye bayita alien skin n'agimpa benagikuba yavuga omulundi gumu n'agikwata nemugamba alien skin Abitex omumanyi ko ye nti nkumanyi nemugamba njagala tutegeko ekivulu ku lunaku lwa Kireva Palaso lwayina ku lunaku lwennyini kubanga nyiizizza nangamba njagala miliyoni 2 nemugamba nja kuwa 10 namugamba nedda kyava ngamba nti ngenda kubeera ku comedy store jangu twogere nengenda ku comedy store namusanga wabweru nze ebintu ebyange bibeera straight nemugamba gwe wangambye miliyoni 15 ngenda kuwa miliyoni wangambye 10 ngenda kuwa miliyoni 15 n'agamba leta sente nkya tukole lwali lwakusatu ku lwokuna negenda ku lwokuna saamulaba ku lwokutaano saamulaba naddamu kumukubira lwa 6 biddamukubira ku lw'omukaaga yanziramu bw'ati yangamba gwe abbo oyagala kundabisa ddukira olw'omukaaga nga sho yakulakumeka ya Friday ejja nitunoonya sente bwangu awo nenkubira Emma Serugo nemugamba nti owaayi siina sente noonyayo sente awo miliyoni 2 tukole omulimu Emma gwe nasooka okunnyonnyola ekintu ekyo n'akigulirawo n'agamba eyo bizinensi olunaku olw'Esande nenkubira alien skin ebiseera ebyo twali tetwogera bajjo nga twatabuka kimanyi nenkubira kamaleyo olugero ku Sande nemukubira nemugamba ogenda wa nemukubira nemugamba obeera ofisi yeruwa owulira bulungi keizi akati kyenava ngenda nandagirira oyambuka asomanyi ku Lubowa Road netwambuka eyo mu ofisi ze gyasula mu ggeto ze nemutuukirira nemugamba wandika endagaano awo nenkwata miliyoni 5 nenzimuwa emiliyoni 5 nenzimuwa nemugamba sente zo gyazifuna before
performance nakola endagaano manager waawo n'ateekako omukono gwe awo naye tamanyi kuwandiika alinga nze n'atunda mu kamera n'akola drop tamanyi kuwandiika alinga nze n'akola drop tamanyi kuwandiika alinga nze n'akola drop ne mbagamba ssaawa emu olunaku lwa sande olwo ne mugamba ssaawa emu mwenna emizinga mugiteeka wansi njagala ssaawa emu mwenna mu postinge ompulira bulungi nkuwulira kyenava ngamba Keti ne mugamba genda ku Freedom City ojjeyo obukinge ku Freedom City kubanga nze nkyalinayo emisango n'akubira omukazi n'amuwa olunaku yamuwa olunaku netutandika okulanga saawa emu bezaakona ku Sunday social media netabuka ali nempostinga video posta nengipostinga ali ne skin napostinga concert nefuuka ekyogerwako mu kibuga ongoberera bulungi nkuwulira aŋŋambye sente nzimusabire sente mugambye ngerakola seremeka tuzikanyiza music 15 wala yagala mugambe nedda twala 5 twala 2 tukanya tugenda tutambula bumu tuli bulungi concert nefuuka problemu concert yatuuka ekiseera nefuuka problemu beyafuuka problemu awo baje twayise twogera nali ku chicken tonight bajjo nansanga nangamba naye bwe tuwebaka tokompulirizeeko olunaku olwo lwe twaddamu okwogera ne baje twali tetukyayogera netiwaka kweri oba ekyaliko oli bulungi olaba otunula bakubye kalifuumu oli bulungi just bajjo yatamidde kakati concert nefuuka concert olale bwomanyira tomanyi nnyo owulira tokiddangamu ekyo oyogedde temuyomba tugende maaso olunaku lwa concert Alien Skin yaŋŋambye owuliriza Alien Skin yaŋŋambye wali oyagala twala nkwacyo ye yensonga lwaki yagikuggyeeko ndowooza muvudde ku mulama kaŋŋende mpozi ng'onyiize bunyiizi abe emyaka givuddeyo nyiize abe komawo abitekisi nze ni muntu wa ntondo komawo naawe abe wulira damu kaisi kyakubuuzizza damu kirumya abantu omutu kamako kikanyiize siri zinnuma ate kamumanyiira anti muva ku mulamu oyo buzibu abe yogera akalike kasiru akaliko siri zinnuma ate kamumanyiira abe akati concert nebeerawo concert negenda mu byafaayo nga concert ekyasinze okubeeramu abantu abangi abalabira mu kifo abasigala ebweru abali ku TV abantu batulemu okusolooza naye concert bwetyo nebeera ey'omutawaana era nesitula omuyimbi nemujja we yali nemufuula yali ayimbira $1,000,000 $67,000 nemufuula omuyimbi asinga okusasulwa ebbeeyi enene olwavaaagamba nti si kituufu nti tulina kye wamwongerako ekyo kituufu bakosirika kaisi abitekisi ku kikene nga twatuwa ekyawa nagamba kikankusanza ekyo nga sikolagana naawe wangamba omuntu namala ategeka concert eya Alien Skin ku lunaku lwa guuni ema amaze okubuuliramu nze nga sala kubuuliramu awo kubanga twatagala dda nga tetutayogera kakati bwentyo concert ya Alien Skin ya Freedom City bwetyo beyaggwa naye omuyimbi bajja nakugamba ssente nozimuwa ate n'ofuna abantu bangi tekitegeeza natogenda mwongeza ssente kubanga naffe kenyini tulina sikiri zaffe ez'ebbeeyi zetuteeka mu muyimbi nezituteeka abe ekyo kyogedde bulungi nebbajo lindako tuliko abitex gulinga ogufuusa omuzeegwo nti batabani b'amayanja bo wabakyawa buli kye bakola olina oliwo leka nawe bajjo anti gye tuddeera
jano gye tujja Abitex buzibu ki bw'olina ne bamayanja bamanya bikwataganira wane bitogere netwakanga ekyankalanya okuoli olimba kuoli kati kaizi ebyamayanja bikwataganira ne kulaba eno mbadde sikulabanga mbawulira naye tumwogera nnyo abe ekibuuzo kiri nti lwaki olina obuzibu ne bamayanja abe lwaki batuyita ababbi n'abayaayi lwaki bagaa nti wabbaliye ni sikini va ku byoli byamayanja lwaki bagaa nti wabbaliye ni sikini ku freedom city ate akinnyonnyodde era lwaki bapromota leka kadize pulizeta ze host abe lwaki batuyita ababbi okubuuza kezi lwaki bapromota mubayita ababbi lwaki bamulowooza nti bapromota tebena kyebakola bajjo mukkiriza tubeere ku live eno mwami Abitex bajja kkiriza tubeere ku live eno ng'abantu abategeevu kwa buli omu wano amanyi obulalu bwa munne tukkiriza ffenna tubeere abantu abategeevu ekibuuzo